Bulijjo baleko gyonna gye mutuusaako engalo kansubire nti buli kimu kitambula bulungi. Mbasaasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero, mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwako abantu bammwe. Emyoyo gy'abagenzi Katonda gy'omuze emirembe agiramuze ekisagumya emitima abakaabe nganda saakaati n'ab'emikwano. Amannya enzo Omumbejja Aisha Nassolo. Amawulire agagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gabuna omutimbagano bangi batandise okubeera ng'ate babika Evelyn Lagu. TikTok, Facebook bangi nnyo bavuddeyo nga bagamba mbu ne Evelyn Lagu afudde. Bino nno biddiridde oluvannyuma lw'okubika Asia wa Charles nti yafudde being nti yabadde mu mbeera mbi nnyo eggulo. Kati nno being nti n'ennaku zino omukyalo no Evelyn Lagu naye embeera ebadde mbi era olunaku lw'eggulo yalongooseddwa. Bannayuganda abamu batandise okubeera ng'ate bamubika, wabula ng'ekituufu kiri nti omukyalo ono akyali mulamu okusinziira kuba muli ku lusegere ne social media handle we avuddeyo bw'atyo n'asambajja byonna ebyogerwa mbu Evelyn Lagu wetwogerera mugenzi. Evelyn Lagu bannanga akyali mulamu, tulekerawo okubeera ng'ate tubika abantu abalamu. Abafudde be tubatubika naye ate omuntu ng'akyali mulamu nga mulwadde mbutufu omubika oba omalamu ab'enganda ze amaanyi. Tulekeraawo omuze gw'okubeera ng'ate bannaye tubika abantu abalamu n'okulowoozesa abalala nti omuntu afudde ng'ate oba oliawo akyali mulamu. Bweteeberezaamu omuntu yenna oba omwana w'omukyalo ono nga tamuli ku lusegere mu budde obwo kumanya maama we embeera gy'alimu, aba ayita ku Facebook oba ku TikTok omutuufu n'asanga maama we nga bamubise. Golooza mbeera ki gy'ayinza okuyisibwamu mu budde obwo? Omuntu oyo ayinza okuzirika, omuntu oyo ayinza okubwa pressure, ayinza okutuka naye n'afiirawo. Bantu bangi nnyo tubalabye nga oluvannyuma lw'omuntu w'okufa naye afudde. Waliwo waneeno bano abaagwa kabenje ne Ronald Alimpono w'olusuku lwa Seminti. Omukyalo omu olwamanya nti omuntu waafudde mu abo abaafa mulimu omuntu we yafa. Amawulire olwamugwa mu matu nti afudde, mwerabidde omukyalo oyo oba omuntu oyo be yafa yali ani? Naye olwamugamba nti omwana we afudde naye ku olwo n'akutukirawo mama w'omwana oyo naye n'afa. So munnange n'omuntu yenna wa Evelyn Lagu embeera ye eyinza omutuukako senga munnange aba alabye ebintu ebifanaganako weebiti ayita ku TikTok n'asanga mu rest in peace Evelyn Lagu. Bannange tusaasire abantu abamu, tulekerawo okubeera nga ate twelowoozaako ffekka nga ffe. Naye nga ekituufu kiri nti Evelyn Lagu akyali mulamu, wabula kigambibwa mbu embeera gy'alimu ekyali mbi era yeetaagira ddala essaala zaffe. Kati nno mu kifo ky'okumubika bannange mbadde nsaba tumuteeke mu ssaala omukyalo ono asobole okubeera ng'ate assuuka. Goodbye for now, toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala.